aze amyuka ekitongole ky'ebibalo Uganda Geostatistics ekikirira ekitundu Dr. Kusikiza nga olwaleero era tuzze okwanjula byetuvudde mu kunoonyereza nga leero okunoonyereza kuno kwa njawulo. Okunoonyereza kuno kutunuulira amaka agamu okuva mu 2022 okutuuka mu 2024-25. Kiba kitegeeza nti okunoonyereza kuno kutunuulira amaka ge gamu emyaka esatu egidiringana, nga kino kyawukanako mu kunoonyereza okulala nti bye tunoonyereza bino biraga enkyukakyuka mu maka ago gennyini. Okunoonyereza okusooka katutunuulira abaana abali mu kibiina ekisooka ekyokubiri paka mu kibiina ekyomukaaga bameka abali mu kisomero era kati nga bali mu kisomero. Tutunuulira abantu abaali batalina mirimu bameka abatakyalina mirimu. Tutunuulira abantu abakozesa amasannyalaze getuyita grid electricity benkanawa naye nga tuli amaka ge gamu. Amaka gano gaali tegalina amasannyalaze normally twagazaako akawumeme mu 2022 okutuuka 2024-2025, nga okunoonyereza kuno kulaga nti abaana abaali mu ssomero mu 2024-2025 beeyongeddeko obungi abasoma. Okunoonyereza ne kulaga nti abantu abakozesa amasannyalaze beeyongeddeko okuva ku bitundu 25 buli kikumi okutuuka ku bitundu 29 buli kikumi. Ate ne tunoonyereza ne kulaga nti abantu abaali bakola emirimu gye bakola gyakulya nga tebafunamu kasente bakendedde okuva ku bitundu 3 buli kikumi okutuuka ku bitundu 23 buli kikumi. Okunoonyereza ne kulaga nti abantu ababadde oba amaka amaavu mu save zonna buli obutundu 8 n'obuwuziwuzi 9 ku maka gonna mu Uganda, bo mu myaka 3 gye tunoonyerezaamu basigadde nga baki nga baavu. Era nekunoonyeza ne kulaga nti amaka ebitundu 57 buli kikumi bo emyaka gino 3 babadde nga si baavu mu kunoonyereza kuno. Nate okunoonyereza ne kulaga nti ebikwatagana n'ebyobulimi amaka ebitundu 63 n'obuwuzi 9 be babadde mu bulimi mu mwaka gw'2024-2025, nga ku bo 56 n'obuwuzi 6 bo babadde mu bulimu emyaka egyo gyonna. Kiba kitegeeza nti abamu abali mu bulimi bakola ki? Babuvaamu, abamu babusigalamu, ate abamu abatali balimi beeyongedde bazze mu ki? Mu bulimi. Okunoonyeza ne kulaga nti abantu abalima emmwanyi beeyongeddeko, n'abantu abalima muwogo n'abantu abalima amatooke beeyongeddeko, nga abalima emmwanyi beeyongeddeko ebitundu 4 n'obuwuzi 7, abalima muwogo beeyongeddeko obutundu 5 n'akawuzi kamu mu myaka 2022-2024-2025. Ate ne kulaga
nti abantu abakozesa mu Luganda oba abalimisa abafuna abalimisa beeyongeddeko naye nga bakyali wansi, nga abantu abafunye ababayambako mu bulimi mu myaka 3 babadde obuwuzi 7. Tebawoze nakutunda kambawoze nti bo mu kulima kwabwe bafunye okuyambibwa kubalimisa mu Uganda twaso ababayambako okulima basigadde nga olina obutundu obuwuzi 7 bwokka bebafunye obuyambi obwo, nga abasukka mu 7 buli 100 tebafunye buweereza bwonna mu kulima nga balima. Okwe kumu ku bivuddemu okunoonyereza ebikulu. Tulaze nti abaana abali basoma mu senior 4 mu 2012 kati nga bakyasoma bali ebitundu 40 buli 100. Kitegeeza mu myaka gyetukoleddemu ebitundu 6 tebakyali mu ssomero, nga bo abali mu kibiina ekyomusanvu 75 be bakyali mu ssomero. Ekitegeeza ebitundu 25 bo tebakyali mu ssomero. Mwebalire omukulu ekitongole ekivunaanyizibwa w'ebibazo.